Program Kasukali njagala okubabuuzaako abalungi abali eyo mbeebaza emirimu gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero. Amanya Karungi Asifa buli Lwakubiri tubeera mu nsonga za sukaali, tuba tutabula kasukaali. Abafunye ebirungi tusanyuka wamu nammwe, nammwe abafunye ebibi afunye ebizibu tusaba Katonda ate abeere nga abibayisaamu, abeere ate nga abagumya, naye nga abasinzidde mwenna gye musinzidde okulaba nga ate essaawa eno muli kasukaali ekiro kino musazeewo mutuule mutulindirire mutulabe tweyanziza nnyo. Tweyanzega olunaku olwaleero natambudde ne kojja wamu ne muganda wange Mondo Mugisha tugenda okuba akasukaali ka leero nga tukatabula. Kansooke ne kojja tusanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa obbasanga. Abala yaffe abakasukaali bambulizeeko. Balamusiza baganda bange mwenna mwenna bama abaana ba maama mwenna mwenna amannya bampita Dr. Kansiwa Lirodede mu magezi. Akaki? Kansiwa. Amiina. Nsanyusenyo bassebo ne banyabo madira mujimuli ne maofisi njagala kubala musako bampita Franklin Mondo Mugisha mukwano gwamu ono siri mugenyi ndi mutuuze mumbere fanana bwetyo lero nsinkanya omusajja gwe bayita Kansi katolo nno nekirabika nti embeera eze kunayo ayikwegamba kati gwotegedde ki kasoke mbuzi njagala nnyo okusaasira mwena abafunye ebizibu no tebyewalwa bituuka ku muntu yenna ssaawa yonna mu abalwadde mukama bawonye ate nno mujjukire nti tulinayo covid obulwadde bwennyini bwe buli banaffe bafudde tubyetanga ebyokusaaga naye kiyinza okuba nga kigwa ku muganda wo jjajjaawo sengaawo n'omuntu omulala so twekuume tibafuluma ennyumba yo saako kibayita ka mask twewale n'abantu okubeera mu bantu n'okubeeramu abantu abangi abantu abatali ba nnyumba yo abo mugira mubongeko buuti naye tomutuukako kubanga embeera eyinza okutuuka ekiseera tomwahaga naye covid eno kireka nno Yesu yamuleeta lwaki ate mukyabonga kati temukyagwa mu bifuba ebyo mwaggwangamu ne muggwiramu muti ekyo tebakyagwa mu ebifuba ate kati abanankoli abasalako naga byokugwa mu kifuba babagale temugwa mu bifuba era natuuka juza embalala ninga omuntu omu kifuba naga tonkwata kutonsa embeera olese covid so kakati covid it's very very important ekirwadde kino kijja kugenda kijja kuzamu abantu baffe amaanyi ddala abantu bassaabasajja nti embeera efaanako bweti yatuukawo 1863 kali kawumpuli n'ayita bantu bangi ne balwala naye ne bawona ebiseera nga bino tujja kubivuunuka naye nsaba nti ebiremu okugenda naawe embeera eyo gyewale osobole okuba nga naawe ate nkya woli tweyanziza omulabe mulungi wa kasukaali olunaku olwali tugenda kwogera ku nsonga ya waka kyeki batera okugamba wakawo wambwa wakawo wagundi tugenda kulaba leero waka kyeki saidi eno ninako omusumba saidi eno ninako kojja agenda kuba nga ate annyonnyola ensonga eno kojja omulabi waffe ali ku kasukaali yali yagadde okumanya waka kyeki kigambo waka montegeere yange omuntu kasita obulya gati nogundi ayina waka ayinza okuba ayina waka mu finance ayinza okuba ayina waka mu bedroom bully ayinza okuba nga ayina waka mu nacho ye oba mu ndabika ye nga ye montegeere yange musumba twogera ku waka mwabasumba muntu amanya atya nti waka wange mutuufu oba gwe kale tutandikira waka kyeki musumba waka kigambo kigazi nnyo waka kiva mu kigambo mu bikolwa omuntu bw'akola emirimu gye gyonna gy'akola ebivaamu bibiraga byakoze bwe tugamba nti mukola ensimbi ebikuvaamu si kukola ennyo naye biva mu byokola ebibala oyo alina waaka betudda mu ngeri y'amaka nakyo kigazi nnyo kubanga betwogera nti waaka ennaku zino abantu bayonooneka nnyo balowooza nsonga za waka naye nakyo nno kyankizo kubanga nakyo ekkanisa ekiragajjalidde oba enzikiriza nti abantu abasinga emirimu gyabwe gye tuyita egyawaka bwe gitalongooka repercussion oba ebivaamu ate bwe busamba tukobe tulina olunaku lwaleero nti naye ekigambo okuba ne waaka waka kiri psychological ddayiri y'abasajja abasajja basinga si banafu mu mirimu gyabwe era si kubanga nti tebasobola kukola mirimu gyabwe kugituukiriza naye ennaku zino ebintu ebisika abantu okubasoboseza ekigambo kya waakaweeri kitandikira mu nteekateeka engeri y'omuntu gyeyeteekateeseemu example nga tewali mirembe waka tasobola kulabika nga waliwo okweraliikirira waaka oyo awaka
tasobola kutambula bw'otubanga emirimu gyaffe obunafu bwaffe nga tulina okutya n'okweraliikirira example nga waliwo pressures onaku eze tulina ensi 100% nsikansolinzeko abaami ddala nga amaka gaabwe nga tegayononeka bwonoonesi naye nakugamba natandika n'okutya natandika n'amabanja natandika n'okunoonya natandika ne poliisi musumba ebyange bitandika okunafuiraawo ntandika okunafuwaawo psychologically ekigambo kino kirina okuteekateekebwa n'abakyala omukyala nga talina ssanyu mu maka ng'ali alina kyebayita insecurities waaka tasobola kubeerawo and I can promise you mu bantu benkansolinze bensabidde n'ebinuŋŋamiza in my work ng'omusumba 89% abakyala basinga tebanyumirwa waka wawaka anti obuzibu nga sinakudda wakojja obuzibu obuliwo muganda wange nti abakyala ebiseera ebisinga balowooza nti oba mwabaami mubeera mulina gye mutambulidde kukomayo waka nga mukooye nga insecurity eri gye njogeddeko nti tikibakushe na bukoowu naye yenteekateeka oteeka okukola analysis y'embeera omwami waafudde waka atya kyova olaba ntugwe encouraginga abantu nti omwami bw'akomawo mubuuzi nti olunaku lubadde lutya gwe ng'omukyala kikuwa ensengejja okumanya omuntu gw'ogenda okubeera naye awaka mu kisenge kyo mugyo ngezaako kiteekamu oyinza okome waka ng'olunya busabbuni bwalogi kati kuteekateeka ekituufu mu ngeri emu naye si bonna stiru njagala kwogera nti wakyaliwo ekitiibwa ky'amaka wakyaliwo abasajja bakyatya nti banandaba batya mu kitiibwa kyange nga nyingira woteeri nyingira loogi kati njogera n'omuntu oyo omuteekateeke ow'amaka njogera n'abafumbo communicating to abafumbo nti engeri omukyalawo gy'omuteekateekamu nze ntera nnyo kwaba nga mbuulira enjiri ku mbaga ntera nnyo okugamba abantu nti bw'oba ng'onoddayo eka mukyala mukubira akasimu mugambe nti oli otya mugambe nti leero kisaawe ekyo omukyala addayo naka nga bukyali n'akweteekateekera nalya ananywa nasawuka musiki nokasanga mu kisenge nawe ogenda okutuuka waka ng'owaga ng'amaanyi mwegali naye ssebo omwami yakatuuka waka kulikayo jebali kyekibaddeeyo bizibu nange landlord ava wano nokulisa oyo mulwadde nno oyo naamiido oyo omwana simanyi yakubye omwana wabende jinja kwegamba nti omusajja naye ripooti abakyala bateekwa kyova nti ngamba abantu bulijjo nti bakyala bano abaasoma ennyo baasoma bitabu naye tebaasoma kigambo kye bayita obulamu kasifa tulina abawala abalungi bokisi nnungi naye munde kiri munde kifulumamu kifu and they have to accept it gweoyinza okwebuuza lwaki abawala abalungi tebafumbirwa nga beweekera ku mbaga naye nga babi bafumba ababi beefaako nti baabateekateeka ng'abateekateekera eddimu buli ali mu ofiisi ekibatwala abantu ku ssomero kubateekateekera eddimu eryo bwe tugamba kasifa nti you are going to be married ogenda kubeera mufumbo oteekwa okusiikinga amagezi oteekwa okunoonya amagezi nti eddimu lino lyeŋŋendamu lifaanana litya bwe tutateekateeka mulembe gwaffe n'abantu okubagaza amaka n'engeri okubateekateeka mu bulungi ekkanisa neeteekateeka amaka waka ne bateekateeka tugenda kuba n'ebizibu awaka nga ne waaka wambwa kojja musumba dozo muide bwe tuba tuze ku nsonga z'omukisenge lwaki biki ebimu ebiviirako abaami wako okubanga wambwa obanga waka si mutuufu ebiseera ebisinga omusajja kasita aba ne stress n'embeera gy'asanze ewaka nga musumba wayogedde omusajja asobola okukomawo ewaka wamala okukomawo ewaka omukazi n'amutuggubalira n'abeera ng'ow'amagye ali mu njuye oba ekifuna kati omukasajja nga ye afunamu okweraliikirira oba onfunye bulungi ono omukazi we naamugambako anaakola ekyo kye naamugamba oba okifunye ebiseera ebisinga tabamu we bagenda mu kisenge n'atunula eri olumu omusajja wattu n'akwatako waati n'amugamba onjagaza ki nedda olusirika ebiseera ebisinga olabaye okusirika si kyekisinga obukulu naye communication yesinga obukulu muki mu bufumbo oba mu kisenge oba yogerezaganya ne munno n'omugaati n'ogundi buno obudde nyizeewo oba nkoze kino musobola okusolvinga ezo ensonga oba kifunaye naye ebiseera ebisinga buli wobeera nga oli azze n'olemamu oba n'omuginowalingaye n'omugaati nno anze ndeka agenda tunula eri naye abiveeko ekigenda okukomekereza ng'obufumbo bukoze eki
bawukanye kojanga tuli ku nsonga eyo nyini mulimu omukyala abikola obulungi naye nga just wakawo omusajja aganye buganyi waliwo ebintu bye batambulira mu bulamu obwa bulijjo byenzo gati bino biyinza okukendeeza waaka ebikendeeza wakawo omusajja wakawo omusajja olaba ekigambo kyakantu kano oli ne wabeera ne peeni nga nyimpi esobola okuwandika ng'empanvu oba nfunye bulungi enyimpi ewandika neki ng'empanvu kitegeeza omusajja alina ku making sure tino kumanya gundi style zagenda kukola ki kutambuzaamu mbeera nga ali mu bedroom issue n'okumanya walina okukwata munno tosobola kubeera ng'ofumba mmere n'oteekamu obwanda butono egenda kukola ki egenda kukona tuli fenna kati weena ekona ogenda okukomekereza nga totuusizza munno gyakola ki gyalina kgenda kati mu bufunzefunze abasajja abaami abatulaba bakyala baffe tusooke tubawe obudde nga tetulina bagenda ate eri mu bedroom bully oba kifunye kati munno womuwa obudde n'omufiiringa bulungi nga wemulina omukola ki nga wolina omufiiringa agenda tutuuka wansi ng'enkuba yatonye okwekutula nga naawe otya n'okutya kati wootuuka mu bedroom bully ogenda okukomekereza nga oyisa mukka mu kiseero otambula ogenda okukomekereza ng'omutuusiza gy'alaga Musumba bagamba mubeera nnyo bize temwabakyamubera overnight ne muzaa mugenda ku lusozi okusaba ne muvaamu ne mweyawula ne mumala ate ne musiiba abakyate mubawa budde bulungi oteeka okukaanya enteekateeka gye nagambye ekintu kyonna kifa ku nteekateeka by the way si mangi gegakola naye enteekateeka preparation gives you a better results bulijjo ninaye mukwano gwange gyo yankubira essimu nanga ndi maze omwaka mulamba mukyala sikwatagana naye wangi omwaka mulamba nga bali mu kitanda kyekimu kisoboka nemubuuza nti lwaki nagamba nti nkomawo naye nakomawo nabeera ku bibye nange nembeera ku byange naaba ku simu naye mbeera ku simu yange but we okay tuli bafumbo nemubuuza nti gwokola otya naga nti anfulumako katono ebweru tafulumako katono agenda ebweru so nemugamba nti buli muntu yenna gwe wegatta naye alina kyakulekamu spiritual which is called ties nti aina emyoyo oba omuntu oba emize gyakulekamu gwebegatamu ndi ekigambo kikolwa ky'okwegata it's not just about sex it's about soul extension soul ties ndi kyogerako but naye kanze ku kigambo kiri nti oteekwa okumanya kyoyagala mu munno kwe kuyiga munno bwetwogera ku kigambo kibagetwa okuyiga omunno oteekwa okumumanya si mu mbala yokka si mu kunyinga koka si mu ssanya lyokka naye n'essanya eddala eri abafumbo okwewala okumanya yes okwewala ekyokubiri nti bw'oba ne mugamba nti muyite mutwale out era byamukubira namugamba nti hello honey yes leero njala tugende out mukyala we yeewuunyiza nnyo nagamba really naga nani akuwadde amagezi ago namugamba biveeko ebyo jangu naye bwe bwakiridde ku makya ga leero nangamba you can't believe what happened problems of resolving namugambye nti amaka gammwe galeme kubanga lyekomera sorry lyekooti wokwoleza buli musango kooti muzitwale ebweru eka mukufule ekifo ky'okusanyukirwamu let be your theatre whereby you act and do good obufumbo businga nti bukyankalana amaanyi gonna gagwamu n'abakyala ddala abakyala bano God gave them balinga ensawo ndi kyobateresa kyebakuwa you give them food you buy them groceries they'll give you food you give them a sperm they'll give you a child katonda yabateekateeka they are multipliers buteekaweza akameezi ojjasangawo emmere oh yes they are multipliers ne mu business omukyala bamukwana nomuteeka mu business yo multiplying ekyo kyoba omuwadde now going back to also in terms of this ndi bwomukwata n'omudepositinga mu akagamba akalungi n'omuleetera ka surprise obuntu obutono ennyo small simple things make abakyala tebaagala bingi baagala budde n'obuntu obusurprising example omukyala nze owange one of the things that I do nabagamba nti manyi bwali manyi bwafaanana manyi what kind of pads she puts on day and night manyi size y'akaleega ke manyi size ya panty ye manyi what kind of shavers
Kakati ebintu bino abasajja abasinga tudde omwami omubuuza n'omubuuza mukyala wa yambala size kye yakaleega nga tegimanyi he doesn't have an idea naye small things nti bogenda mu mall no shopping mukyala wa n'omuleetera obuntu buto ye n'obumuteeraawo n'omupakingira bungi n'obumuteeraawo gwe tobikula kuba babanyi kwefutukula n'abiteekaano atolera gamba my husband thought about me. Nogura ka perfume akarungi kalolon. Oh, my husband thought about me. She wants to feel she belongs to you. She wants to feel that she's. When you put security in a woman, you deposit it. You'll have marriage back. Nti omukyala biro omuteekamu security munda muje nti enteekateeka gy'omuteekateekamu emuwa kinene. Kanze ku kigambo kiri ekyabasabi. Abasabi mbadde mbagamba baleme okumikisinga ebintu bibiri eby'omwoyo n'ebyomubiri ebintu by'okusaba awesawe y'okweyawula ne waliwo saawa ey'okweyawula ogandi muna engenzi mu kusaba naye tewaliwo ate n'omugambe n'ebitugenda okusabira why can't you share with your wife by'ogenda okusabira nti munaye nja kusabira kino nakino nakino ekyokubiri nze nga ndingamba abasajja tova wakawuwo bring the mountain to your home but don't osabiraawo than going to the mountain mukama enzo bayangambye neyawule fine so kweyawulira n'awaka ewuwo you can put embeera yonna okweyawula awaka naye ekigambo kye bayita obufumbo it's about creating up the relationship and preparation bwe tujja ku nsonga ziri kuteekateeka enteekateeka ya buli kintu kyonna ekuwa ensanyusa n'engeri gy'ogenda okusanyukamu munda mu bulamu most people they have failed in their relationship kubanga waliwo paati etakkiriza waliwo paati etayagala kuteekateekebwa n'ekirala empaka nze nsinga kasitooba n'empaka mu maka omukyala nga towuliza by the way nze ngamba abantu nina omwami omu mukyala omu bakafumbirigana the first 5 years mbadde mbakansolinga kati bamaweza 9 naye nga bagamba we can't divorce anymore we don't even think about it naye their first 5 years bakayananga nnyo nengamba omukyala nti you can make your point keeping quiet asirika teyejjesa sirika ati omwami yagiranga olulunga naye lwakitonziramu munyoma nga ti no ninza osobola okwogera mali namuddamu naye yamuddangamo ebigambo bisatu omusajja neyesekinga yeka n'atereera agandaekandi mu kifo kikyamu ono gwenyombesa tawulira it's the same issue nti the preparation sometime you need to keep silent sometime obufumbo buno njagala kuwalira abatula bafuna amagezi BBS njagala okkiriza nti omuntu egwafumbirwa omusinkanye bukulu ali 25 years alina character embala y'emyaka 25 gyotagenda kukyusa in one day. It's a character built in that person. Ewaabwe mu family engeri gye bakolamu ebintu yanjawulo buli omu ku mmwe yakula kyova ntitwabanza mwana ava waani tebanoonyanga bugagga banoonyanga character y'amaka ago n'erya kiki ekizimbye omuntu oyo era nze njagala kuwa abantu amagezi nti beauty si yefumba mu maka but it's the real character that works out. Kati nze bajja mu counseling ntuula wansi nembuuza nti oli character ki kyekivaamu kiri nti omuntu gwosinkanye nga 25 years ayise mu bidongo ayise mu heartbreaks ng'emikolo yafa oba oli awo agamba kanfumbire nange nzaaleko naye tali ewaffe bantadde ku pressure njagala ate omusajja njagala mbeere musajja nina ettaayi naye nga because they have not been prepared for that demerio today marriages are breaking up. We have young couples who cannot talk when they're in the car together. Genda ku Jinja Road obasanga bote nga omukyala abeera ku ssimu oba mu mawulire abo bafumbo bennyini naye bano abawegeza nga omanya nti abali bakatandika yakamulaba yakamufuna fe abategeera ekigambo kye bayita obufumbo olwo tutandika okwaseesinga era nze bwe bajja nga bayomba njagala abo nga banyiize bonna bali mu ntuula nzo nembawulira nentegeera ekizibu kyabwe. I can forward tell you everything about their lives before they tell me. Why? Abantu bonna bava mu kuteekateeka ekizibu kyaffe ekintu kyonna abantu balina ssente aso naye tebateekatese baana baabwe. In actual sense nagulawo ministry ntuuka nembuulirira abaana abakuze from 16 years nenjogera nabo. I talk about HIV, I talk about character, and abagaga abasinga mulina abaana bammwe
mubawadde ssente naye temubawadde empisa ate empisa ye security gye balina mu future Yeah. abaana mubaweeredde bulungi naye temubaweeredde kubateekateeka obulamu ngeri gye bagenda kubeerawo nga mwe temuliiwo kyova nti mufunye obugagga ne mubulekaawo nga bufu ne bifa n'abaana bamwe nga tebasobola kubiwanirira tebaateekateekebwa olw'eddima eryo onteekateeka esalawo kinene omuntu bwagenda kutambula mu bulamu tuyenza akojja bwe twogera ku waaka nga we twavudde ne tudda kweno ensonga bintu ki omwami waaba tugeze nga peni we wazookeddeko naye nga just amaanyi gaganye wanga amaanyi gagaana bintu kibyoga nti omwami ng'olina obuzibu obutyo osobola okulya kweno emmere osobola okukozesa kino okikola bwoti so that otambuza bulungi ensonga ebiseera ebisinga obawo eddagala lya abo lyasobola okuba nga akozesa naye ebintu byasobola okukozesa ewaka nga ye mu bulamu obwa bulijjo kiba kirungi okubeera nga nkese olidde lunch yo nolyawo ku fruits kati watermelon eyamba nnyo okuboostinga immunity y'omuntu nga yo oyo katunkuma bamuteeka ku mmere mu wooteri nedda bamufumba actually ne kakati ne mu wooteri tosobola genda mu wooteri nga katunkuma taliiko bamukoteerako ne greens naye abantu abasinga bamulekako kuba bikaawo oba kifuna naye ate nga birina advantage nyingi okukola ki okuboostinga immunity y'omuntu bw'obeera ng'oli mulwadde nga ggwe munda ng'omusujja gukuluma oba nga olinamu obulwadde munda niwe onoogenda mu bedroom buli ogenda kulemererwa okubeera nga oyimuka oba kifunaye so tulina okumeka nga tuno tulya ebintu ebituyamba okutuzimba omubiri naye nga tebya mugaso mugundi mu kisenge kyaffe nga kyoba kifunaye so ekyokulala kiba kirungi okubeera nga bw'onywa amazzi olaba amazzi gaboostinga nnyo omuntu kubajjukira ku mwami kati olwo anti mwami n'omwami bw'oba ng'onywedde amazzi olaba ennyota esobola okuba nga ekuluma n'owulira nga emimiro gikaze toweeyagala nga ggwe omuntu ye naye bw'onywa amazzi nga mangi otuuka mu kisenge nga ovuga novuga ne bagamba gundi nga avuga nnyo naye nga ate mazzi gokagoka gegakoze eki gegakututte abantu balowooza olabaye abantu balowooza tinno eddagala olabaye abantu bangi balowooza tinno oyina kunywa bunywa eddagala okubeera nga otambula nnyo oba okifuna so naye nga ate ebintu ebisinga ebisobola otuwonya biri mu nnyumba zaffe lwakuba tetukola ki tubinyumya amaaso olw'ensonga tubiraba nga tinno bya layisi katungulu cumu oyo katungulu cumu w'omukoona n'obeera nga omunywa naye nga awunya anti awunya naye ate ayamba nnyo emigaso gy'alina mingi nnyo kuba awunya ne infections so twogera ku mwami omukoona notekamu entangawuzi n'omunywa naye ayongeza okubeera nga omusajja ofuna kimuudu kiri oba kifunaye n'obeera nga otambula ne bagaa tino gundi awo ayunga munda atambula butambuzi ebiseera ebisinga abafumu bagenda ne bagaa tino natuuka mu myaka tugeze emyaka 4 naganze sikolera bintu ebyo oba kifuna bedroom bully naye nogenda ne weebuuza bw'oba tokolera gundi bintu ebyo ng'okolerera abaana ki ekyaleeta abaana tebyali bintu bya bedroom bully wagenda mu bedroom bully omukazi n'akola ki nafuna olubuto bweyamala okufuna olubuto n'azaala omwana kati n'ogaa tina nze nkolerera abaana bange naye nga biri bye byaleeta ki bye byaleeta olubuto oba bye byaleeta omwana kitegeeza ffenna ku dduniya tukolerera bintu ki biri bedroom bully tugenda kubanga tukola ku ssente tunyone ku lwendo lw'amazzi temuvaawo tukoma programu Kasukaali kyagenda mu maaso programu Kasukaali abasinzidde mwina gye musinzidde mwebale nnyo mwebere ddala mwebale okutwekumirako obaka ku Facebook tubulaba bungi nnyo ddala kojja bagambye ekkanzu eyo kyekyo omukyala yakutegekeddewe nga tonnamukoonako mukyala wange gyali mulamusizza erinnya nsinga nnyo okutumira omuto wange ako kategedde tujja kwogera waliwo tulina okumaliriza musajja wattu kutwala speed
tuli ku program Kasukali tuli buterevu ku Pearl of Africa Hotel baba oyina omukolo oyina function yona oyina embaga oyina birthday oyagala kwekubya bifaananyi oba oyagala kuzza mukwano bujjaja ku Pearl of Africa buli kintu ekiriwo kya mulembe dda security nnungi nnyo ebisenge birungi nnyo bayina swimming pools buli kimu emmere ya mulembe ddala ate kati mweno season gye tulimu emiwendo bagisaliddeko ddala bono bagamba nti wakitegedde through program Kasukali emiwendo gijja kweyongera okuba nga ate gisalika buli wamu ekifo kya mulembe ddala modo omukyala waffe omuleetako ddi wano mukyala wange siwa public is not a public property omuleetako ddi wano mbuza nganze muganda wo okay ejja kukyogera nga tekiri ku kamera naye bakamera iruddawa eriwo zino eriwo sinakula abantu babulire ekiri ku Pearl of Africa Pearl of Africa bandange walungi tuzeewo emirundi ebiri kye njagala weze view bwagala view Uwe Kasukali katabulanga olaba view basi sabti nenga view nonji the security ya nonji na soko kujana ku Pearl of Africa nga Prophet Mbonya chali wano yasoko kundeta wano nandaga ngamba noka buje kiri Uganda we wonya nnyo matungoli wano mu Kampala naye natunudde ningamba wow ate naye nenkola yabeerongose mu ngeri ya service it's so beautiful buterevu abakatweyungako twogera ku nsonga ya waka kyeki kyekiviirako abaagalana okubanga ate waka akendeera bikyebe ebimu ebikendeeza waka ne muganda wange Pastor Mondo ate no side nayo kojja nga tunabagenda wa Musumba nga tuvudde ku byewaka bye tuyinza okukozesa ku side y'abaami ddagala ki omuntu lyayinza okunoga ku nsiko oba okunoga ewantu n'alifumba ne limutereeza ku side y'omwami yesebo olaba kamulali oyo obukola bwa kamulali obwo kamulali waliwo ebinene waliwo buno obukola buno obutono bwe twalyanga obukaawe nnyo buno aba pressure bwe bamira obo nfunye bulungi obwo bikola bwa kamulali n'emirandira gya kamulali n'emirandira gya kamyo tegiraludde musajja bitooke byebigwa bayinza okubeera nga gamazima omukazi n'akuwa ekirabo wali otamuddeko omuntu n'agaati no gamazima kalawumu kaako omukyala ngazizira kuki kuwa kagolina nga onywedde olaba wonywa pasta nonywa kamulali oyo bukola bwa kamulali n'emirandira gya kamyo oyinza okutwala n'otwala ogenda okukomekereza mukazi watu seneze yategeka wansi w'ekameza akuguliddemu kalawumu kaako kuba kasendeze zijja mukaki zijja mukalawumu bagabira ddala oyo kojja bagabira ddala emirandira gyagifumba atya banga ki ayina kunywa kipimo kinga tuyamba omwami ali yalaba Kasukali oteekamu ebikopo bibiri n'ofumba nebyesera bulungi oyimala okwesera obulungi era oba oyina binywa nga bikola ki nga byokya oli waddembe oteekamu evvu kuba evvu liyamba okuzibukula emisuwa gy'omubiri n'okugyamu ebikyafu kuba olw'ensonga ffenna tetumanyi mibiri gyaffe kiki ekiri munda bw'obeera ng'olinamu gaasi mu lubuto asobola okuleetera embeera okubeera nga toyimuka bulungi ng'eyali omuwanvu otandise okubeera ng'okola ng'otoniwa oba ng'oyimpawa oba onfunye bulungi nkufuna kibanga genda mu nsonga z'emmanju oba onfunye bulungi n'ogendayo n'obeera nga wekkama bwekkami oyina constipation oba okifuna oba osaana okubeera nga weddiwaminga mu lubuto weddiwaminga mu lubuto kireetera okubeera nga sisitemu yeetambula faster oba okifuna ogenda mu bedroom bully ng'otwala ziri 9 kati ne bwempita ne bwotema Musumba lwaki nakuleese nga ne kojja wali abakyala b'abasumba abasinga lwa butoogera naye balina issues ze bayita mu bisenge eyo nti omwami agenda neyefuula nti ate nze nkyayita mwoyo ate nze nkyakoola gundi naye ate nga behind curtains abasumba abamu ng'ate obasanga n'endiga ng'ebiseera ebisinga balina ndiga omukyala waka baafuuka ba Luganda yafuuka wa mikolo ng'ebyawaka yabivaako kati ekisooka eddala buli lwewasa omukyala towasa mukyala wa church batekwa mu kyalawo wosi wa kanisa bw'obeera mu kanisa obeera pastor bw'otuuka waka bakuyita dadi oba bebi dadi waka mu ddiiro bw'otuuka mu kisenge bakuyita darling wonna
ebitebe bisatu byenjogeddeko birina ennyimba zaayo birina emboozi ebifo byonna neneeyisa bw'obeera mu kyaki oteeka okweyisa katonda nga bw'akusuubira okweyisa by the way even awaka but karakita y'obusumba y'obusumba n'engoye z'oyambala suuti biki ebirala obanga musumba bw'oyingira mu ddiiro bw'oyambala ekino n'ozanya n'abaana waliwo n'abeesiba ttawulo musumba batugambireko nga bali mu ddiiro maalo kakati era banasaga omusajja ng'oyo manya nti yakava ejjinda eri kakati yogerayo banyiige eri gyemutegedde kati oteekwa okuba emboozi gy'onyumya awakaawo ng'oli mu ddiiro ndala oba n'abaana bo mwamulaba tv muli ku bbs mulaba kasukaali mukubira pasita mondo kajjambo by the way nze nina omukisa omunene ate ndisimanya ababodaboda n'abakyala kye banjagaza buli wengenda bagala serefi abakyala mu supermarket biri wentuka twagala serefi nzinagayo nze Mr. Serefi nedda ekito kiyinza onaina obujjo muleke agamuganda bamutwala kakati defendinga mulamu we kakati nti otunula ku bantu emboozi gy'onyumyawo mu ddiiro ya ddadi bw'otuuka mu ddiiro nkubiriza abasumba fuuka ddadi tofuuka pasita nze era ewange bwentuuka mu ddiiro sifuusiri pasita ndi ddadi ndi taata papa awaka mbeerawo era omuntu wampita nti papa manya nti oyo ammanyi abeera ammanyi bw'ova mu kisenge awo n'ogenda upstairs nenyingira ekisenge kyange nenzigalawo emboozi gye tunyumiza waggulu eyo n'ennyimba ze muyimba n'ennyimba ze tuyimba teziba za mwoyo n'ensaba gye tusabamu yanjawulo n'enyambala yaffe ekyuka ebiti bisatu mukyaki oyambala birala wako oyambala bulala n'emboozi eba ndala neoba oli mu kisenge ky'oba kati bw'otofuna kambe kawula bintu bino ebisatu ojja kwekanga okuta ebbayibuli abaana bo tasobola muwanike emikono musabe kati nzija ku akagero shortly waliwo omwami omureverand valuweero mukwano gwange ndooza kateera ndaba mbatumidde nnyo ogenda mwogera linnya abakasa bakwano bange kati ngedda ng'omukyala agende waliwo kyaki kumpi newaffe eyo mutundu ng'emusomesa ng'eyokusibamu emizimu ng'eyokugoba setaani ng'eyogira bwati kati ng'omukyala aveeyo n'ekitabo ekinene mulimu emizimu miyitirivu gy'alina okuwandika gy'alina okusiba nga tanakwegatta nga tanegatta asooka kugoba mizimu kati lwatuuka ng'atandika omwami agenda kuonako ekya bulijjo sitaani nvaako agamba katusuke tusabe ng'omukyala asooka akiira obuliri ng'atandika ayi katonda ayinza byonna musajja wange ono mukama ayi mwoyo mutukuvu jangu wano yesu yingira mu nsonga zino mukama tusiba omuzimu gwa sisita biri muwala omulungi yenna ali mu kyaki n'omukyala gwa suspectinga ng'amanya agogera gasiba nkusiba tojja kuyingira mu kisenge kyange fuluma genda nga beteekateekera kutabula kasukaali agenda okuva eno okugoba emizimu okudda eno mu kitanda ng'emizimu gyagenze ng'omwami ali mutulo namba bbiri kati olunaku olumu nkunyumiza nga reverandmukyala tandi nkubule kwanja abantu bayigirako kati olunaku olumu ng'omukyala abiddamu ng'omwami akwata ng'ajjamu bya reverand ng'abiteeka ebbali nga nti kankube ng'amukuba okuba kwennyini empi ng'ate amukubira ki ng'oli akoola katonda n'agamba katonda ye muteeka wala ebbali bino sibimu katonda n'amukuba n'amala omukuba empinga 3 n'amugamba weeyale halo kati ebintu bino olaba otulasoma butandise kati nentandika okubulira abafumba bansinga n'emyaka okubagamba no okuba tugenda mu kusaba ate ebikisenge tusuke tubiteeke ebbali tusabire mu ddiiro lyaffe oba tumina prayer room awaka musibire mu ddiiro omala okusaba bwe mutuuka eri ebintu byeri byakiralu mpedde manyi kugoba mizimu osooka kugoba mizimu n'otukuza ekitanda ate tukuza kitanda gekitukuze nga tinakujja kati nze mondo kankubuulire tusobola kutandika bintu byakusabira mu kisenge tebiriiyo nze esaa sigirina wangi ebiri eri
bintu bya kiravulavu, bintu bya kwagalana, bintu bya talking about our lives. N'okwogera by the way, era nze ngamba n'abafumbo nti find time njogera naawe Katonda. Talk with your partner about your sexuality. Performance. Owulira otya? Ebintu bikyajja oba tebijja? Do you get satisfied with me? Mukyala mubuuze kiki kikutawaanya? Olina pressure, waliwo akunoonya, olina ebbanja, because those things happen to men. Nti there are men who keep quiet nga munda naye bafa. Naye discuss about your sex life. Obulamu bwammwe buno bw'ekisenge mubwogereko. Mwogere ku buyonjo. Mwogere how you can improve about your life. Mukyogereko kubanga kintu kino si kyakwebbirira. Ensi yonna ekimanyi nti mwene mukikola kati ensonyi zaaki kati kyemva ati abaami nga sinagenda wakojja abaami ebiseera ebisinga bw'omugamba nti wakatakyali mutuufu kitutulesona ku lwaleero okugamba abasajja nti omukyalo okutula wansi n'akugamba nti wakatawera si musango kirinda kuba mabanja nga pressure stress naye mukyogerako omukyala wakuyamba okuteekateeka okufulakanya mate ekyokubiri abakyala mwanyuzeemu amaanyi ngamba osobola ngambe nti ne bwoba tosobola ngambe nti oliwadde ku 9 naye 10 badde okitandikiriza wokomye you are king ekyokubiri njagala mutegeremu abakyala nti omwami bwagenda fuluma waka bamuyitambwa bamuyita musiru bamubogolere ku mirimu naye bwakoma waka make him feel like he's a king. Musajja olubiri lwe lwonna okufuuka nti musajja ng'ali waka. Any woman who misses that secret okuwaana omusajja ng'afiiringa kankubulire oyagala kiteeteeyi wana musajja oyagala kamotoka mugambe nti nga babawaanire mugambe nedda nga tokikola okufuna naye kimukozi mugambe omanyi nti I look at you ndaba future. Omusajja ajagula ttaka omusajja ajjakwekera ku mwenge sati lwaki mu mannya gammwe katogera ku bufumbo abo bayayi bakozi bakibundi wamma njogera naawe omukyala gwampulira nti omwami wo gy'okoma okumulaga obuvunaanyizibwa bwe nti ali very important in your life and for your children. Omwami eyongera okuguma n'enteekateeka ye ateekateeka ng'akuŋŋanyiza famire ye nga tatwala wabweru kubanga bamalaya bayiga ekintu kimu kuwaana awaana omusajja n'alaba nga yono yagwana ebyokulya gwali eyakayomba olinga kacapizo ojja kulaba ebyo byoyogera ku musajja oyo ajja kusirika nga ssekiboto lw'abaana naye bw'afuluma ng'afunyeemu ajja kutwala ebweru gye bamuwa emirembe. So emirembe gy'obwate n'omwami awaka nayo kiyamba ebyo nno mbibulira basisita baasoma ennyo abali mu mawofiisi abalina emmotoka mwe mulowooza nti obufumbo bumwe y'empeta eno n'ebitabo naawe nkugamba nti zuukuka mukwano gwange omwami oyo mugambe nti oli w'amaanyi. N'ekyokusatu nditegeera omukyala wo katogera ku bintu by'ekisenge omukyala wo bw'afuna ekizibu ekizampa abasajja bateeka okubuulirirwa nti omukazi nga tonaakumuzaalamu mwana aba ne ka flat stomach ebbiririba naye bw'amala okuzaala olubuto luno genda kugiika ebyo bisuubire omagulu gagenda kukyuka feesi egenda kukyuka ebifaananyi bigenda kukyuka ekyo abaami kyenjagala basooke bamanye nti know that information prior manya obubaka obwo before kijja kuyamba nti omukyala wo bw'aba nga azadde omwana you still love her as she is tagenda kusigala mu kasaizi 12 omukyala wo mutunuulire omukyala wo ayinza kuba c-section ng'azaalira ku kiso olubuto tugenda kudda immediately kwaba alusalako ate era n'abasaba tebakkiriza okulusiba. So tegeera nti omukyala gw'olinayo oyo the more you have that kind of information ojja kutandika kwagala famire ojja kwagala mukyala wo nga bw'ali tojja kumuyita kikazi ojja kumuyita mukazi ojja kuzimba omukyala oyo n'omukyala ajja kuzimba amaka si beauty structure ya mukazi kabuto bere kusigala imede amaka kwe kubanga mukanya ng'abantu ababiri abagenda okuzimba omulembe omulala oba future. Tuyenza kojja muganda ngo nalina kyayogeddeko ekyokubuulira abaami nti
waka mubi ebiseera ebisinga oba tetumanyi njogera bwe tukyogeramu omuntu yali yogedde atya nga yagagamba mwami we naye omanyi leero kiganye ebiseera ebisinga omusajja bw'omubuulira amazima directly agwamu amaanyi ate paka era kyogereko nagandi mugambe nti oyingidde kyenda mu mwenda naye obadde oweyo katono enkera bajja atandikira mukyeyogedde naga akankulage naye omugamba directly kino toyina oba okifuna otugeze kati saizi y'omuntu n'omugaa gundi gwe nno okoze ekigambo ky'enkumbi omusajja alina okuba n'enkumbi n'omukazi alina okuba n'enkumbi naye lwakuba abafumba abasinga balowooza tinno omukazi yekka gwe kikakatako okubeera nayo naye nga omusajja olongoosa munnoowo naawe omukazi n'olongoosa ani bazeewo oba okifunyi nga mumazeezo ensonga tuli fenna so kati kyongera ku buyonjo naye muyina okuba ne kabaketi akalimu amazzi agabuguma kemugenda okukozesa okubeera nga mwerongoosa naye nga tokozesa mazzi ganyogoga kuba amazzi aganyogoga gabuuza ki amazzi aganyogoga gabuuza gakanga kale omuntu yali baddaddamu n'ayunga ogenda okukomekeza nga yeebase nga tunatera okuwumbawumba wayogedde ku bikola bya kamulali emirandira n'emirandira gya kamyu ki ekirala omwami kyasobola okukozesa okulaba nga atereera bazikola batya bazisekula n'oteeka ku kyayi bazisooka kkala bazisiika bazikola batya olaba woze ogikwata n'ogyanika n'ogisekula eyongera fatilite y'omuntu ebiseera ebisinga abasajja balina fatilite yaabwe ng'akolodde n'akolola akantu nga kaki nga katono oba okifuna ng'ayagala okwongeramukko ku fatilite ye alina okufuna ensigo ya gundi ya ffene n'olutungotungo n'ayongeramu okubanga waba akolodde abisa ku mazzi gookya abiteeka ku mazzi gookya ne bimwongeramu okubanga akolola ekikololo ekinene kojja omuntu akwetaaza ayinza kufuna ku nnamba kye y'essimu enamba yange eri 0705848786 nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe nsaba oginziremu ng'omulaba kasukaali 0705848786 tweyanza muganda wange nga tutereeza nga tuwumbawumba program kasukaali abakyala n'abaami nga bw'okyogeddeku naddala ng'enjekodde mu kiti ky'abasumba kalowooza kikuba gwe ng'omusumba ekisooka disarm the thoughts evil thoughts ebirowoozo ebibi ebitawaanya omukwano mujje abantu third party mu bintu byammwe mujje ebibeeraliikiriza bireke ku geeti simu zijjeeko ng'otuuse waka baidhe kwogedde ku kyessimu nga tuwunzika lwaki abaami bwe bakomawo balwako mu mmotoka n'oggulawo geeti n'amala mu mmotoka eddakiika babitugambe eyo kitegeeza ki ekyo essimu zijjeeko musumba soko ziremu kale lwaki abaami basigala mu mmotoka ensonga ziba zajjawulo bintu alina ensonga ye abasinga bawulira bagamba baba bakola ki abasinga abakutula bizinesi nga munda tesobola kukutukirayo ng'omukyala ajja ziwulira netubakazibula akati ngenyumba sabwe mu location sinungi but above all nti tuteekateeka abaana baffe nze kinnoma gwe mulembe gwaffe tuteekateeka abaana baffe abobuwala basomesa okugumiikiriza tubasomese nti ensonga teziggwana na miggo nakuyomba wabeereko okubakana kunoba it's over ekigambo over si kyangu we are done ekigambo ekyo we are done si kyangu naye ekigambo tuteekateeka I'm telling you the truth nti ninayo nze mukwano gwange alina omuwala mulungi mutima n'ekirabo alina buli kintu naye muwala oli baaba empisa zero amuwa buli kintu naye empisa zero alina mpisa and it's what keeps a home ekirala omusajja yina yeetaaga kuwaanibwako oyagala kufuna biva mu mukono gwe muwaane oyagala kufuna musudiye muteeke mu katimba muteekateeke mugambe mwebaze mwaka kugenda kuggwako mukyala wo mutwale awo tumugandi nkulese awo tukwebaza ate ebintu byano bayidhe ebyalayisi akubuulira mutwaleko mugambe nti munnange nziza okwebaza tugenda sulako ku Pearl of Africa nkwenza okwebaza webale nnyo kunjagala omukisa nze kyo nkikola
naye webale nnyo okumbeererawo webale okubeera nange webale okubeerawo wesibadde badde sikusuubira naye mpa omukisa omulala ate next year nsobola okuba nga tuli ffenna ate abaami nabo balina okukikola no omwami yalina okukikola omwami bw'okikola omukyala amenyeka naye omukyala tubakosa era nzikiriza nenenyeza abakyala mwenna abali eyo abakoseddwa abalina ebiwundu ng'abasajja abatutinza unfairly tusaamu tusonyiwe ekyo si enkola omusajja alina gy'alina okukola abakyala bebakubye gwe balisiza amaanyi abakyala bamenyese abazaala abaana onakola nga temukyali mu bintu byammwe nga bali bweru malaya abituddemu mmwe abatuddeyo olunaku lwaleero nga mu butuufu wakaaba nnyo watabakana nnyo naye tolina ssuubi olaba tomena abaana bwe bagenda kutambula nakulya tubasaamu tusonyiwe abo si basajja wasisinkana kitonde kisajja ng'ayambadde naye nga tekyalina mbala ya kisajja era abakyala olunaku lwaleero mu kasukaali omwaka guno nziza okubeenenyeza abaami bayiga okugaba muyiga okwenenya muyiga okuteekateeka bayiga okugamba sorry bwe tugenda okuba n'amaka ne family ezigenda okuba enjawulo so on behalf of all men we are sorry tweyanziza nnyo tweyanzige tugenda kuba nga tusukkawo betukoze nabo tweyanziza nnyo tweyanzige Hilary webale nnyo webale ddala tetugenda kuba nga tusukkawo Mukama Katonda wangaza amaaso mogi musota musule bulungi mwera